Mu munisipali y'e Nansana bafuna ku buweerero olwa gavumenti okutongoza okukola enguudo ezirudde nga zibakaabya olw'embeera gye zirimu kuno nga kuliko olwa Nansana Wamala Katooke Road, Maganjo Jinja Kalooli, Kazolugoba n'endala nga zino zaatandika okukolebwa. Enguudo zino zaakwasibwa kampuni ey'Abachina eya China Railway 18th Bureau Group Corporation Limited era ng'omulimu gw'okuzikola gulambuddwa. Akuliddemu enteekateeka eno ye Ademachu Monica ejuwa Under Secretary mu minisitule ya Kampala n'emiriraano. Ono asabye abakulembeze ab'ebitundu okubeera ba Kalabalaba ab'ebigenda mu maaso ku nguudo zino okutangira ababba ebikozesebwa n'aboonoona enguudo. Waliwo ebintu abantu baffe bye bakola. Omuntu n'alya emmere n'asitula akasasiro n'asula mu mwala nga tuli mu kukola ki? Kuzimba. Abantu baffe baagala ki? Someone indicates in Okubeera and throws in the middle of the road. Your worship, I'm saying, I stepped on it myself. Ono asoose kukuliramu kussa mikono ku ndagaano ne bakontulakita abagenda okukola enguudo endala mu Nansana okuli olwa Dick Kaweesa. Meeya wa Nansana Regina Bakitte asinzidde wano n'asaba abakwasiddwa omulimu guno ogw'okola n'obukugu saako n'ogwanguyaako kitaase bannanansana ku nfuufu. Abakola enguudo zino era basabiddwa okujjukira okukuuma obutonde bw'ensi. Mu ngeri y'emu era kitegeerekese nga bwe waliwo n'obutale obugenda okuzimbibwa okutwala abantu ababadde bakolera ku makubo. Kabaga Emery Rose yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV Amalindirire.